Bannange abasezi abalya bongedde okulumya, abasezi abatalya ndowooza naffe abatali basezi. Ngenda kubazannyira vidiyo mu maaso kaawo katono. Omusajja yavuddeyo n'akola vidiyo ng'akutte akakono k'omuntu ku TikTok, ng'akutte akakono k'omuntu. Nze bwe nalabye nno neetegereza nnyo nga naye bw'ogenda okuba nga weetegereza. Kati mu kwetegereza ennyo nga mu butuufu kakono ka bebi, kakono ka mwana muto, bano ndowooza mwana ng'ali okuva mu myezi mpaka ndowooza mu myaka nga 3-2. Saakomye okwo, omutima ne guŋŋamba nedda, sooka ogendeko ku akawunti ye olabe biki ebiriyo. Bwe nabikudde mu akawunti ye nalabye kino. Guno omukono guliŋŋanga ogw'omuntu either eyali omukadde, nga kitegeeza omusajja ono alya era aliira ddala. Simanyi gavumenti yaffe ebintu bwe biti lwaki tesituka. Mulimu ebintu nga mu butuufu tebiriiko na kulinzalinza ng'omuntu akola ekintu ekyekisiru wallahi ne bamukimirawo. Ono omusajja alabika musezi era balabika baliira ddala kuba weebuuze omukono yaguggyeewa. Guno gwa muntu mukulu. Kansooke mbatereyo ka vidiyo nga bw'okalabaawo. Ka vidiyo ako nkaggyeemu eddoboozi lwa nsonga nti yatudde mu challenge ya muyimbi. Bajja kuba nga vidiyo eno singa ndekamu sound eyo bajja kuba nga bagamba nti bajja kugiteekako copyright. So nga bw'omulabaawo njagala weetegereza akakono ako. Akakono kaakutte nkyantuwalidde ekiseera era ebbanga okwetegereza ddala kakono ka muntu oba nedda. Neetegereza ne nekaliriza mpaka we nakakasizza nti kakono ka muntu era kye kyampaliriza neŋŋamba kangendeko ku akawunti ye ndabe kiki ekiriyo. Otuuka ku akawunti ye ekibatu ky'omuntu omukulu oba kyamukadde kye kyannyaniriza. Bino si kugamba nti simanyanga AI, nedda, bino ebintu bya reality. Kino kibatu kya muntu n'ekyo kyolaba mu vidiyo kakono ka mwana. Bannange abasezi ennaku zino bali kyere, bali open nnyo kati simanyi kiki kigenda mu maaso. Bannange ensi egenda ekyuka. Simanyi oba enkomerero ye naatera okutuuka. Anti mu Bible batugamba nti enkomerero ng'enaatera okukyuka tugenda kulaba ebintu ebiri strange twewuunye. Tugenda kulaba ebintu ebyewuunyisa. Abantu ebintu oli bye baatanga okukola nga kati babikola kyere. Nalabyeko ne vidiyo ndowooza mu wiiki ewedde. Mu wiiki ewedde waliwo omuvubuka oba omusajja gwe baakwata yali agenda kulya omwana n'asimattuka n'adduka. Simanyi oba akatambi ako mwakalabako, saasobola kukaggyayo. Naye nga yali agenda kulya omwana n'asimattuka n'adduka. Kati mugenda okumukwata, bajja ne basanga omusajja ne bamukwata, abatuuze ne bakuŋŋaana oba bayita ne poliisi kuba omusajja nakoma manya ng'ali ku poliisi. Bino bye mbagamba byaliwo nabiraba last week. Kati bagenda otuuka mu maka ge, simanyi nga waliwo ebyoto bibiri baabitulaga awo nga mbu waliyo ne mayiti waggulu ku kibanyi ng'eriyo omufu. Kati oli we bamukwata bamutwala nga batandika okubuuza famire y'ono omusajja alya gwe baakutte, nga bagamba abamu nga bagamba nti kituufu waffe eriyo ekitambo mbwera baatugamba tuleme kwogera. Bannange waliwo edda ebintu ebyakolebwanga mu nzikiza. Gw'olaba muntu okubula n'olowooza nti omuntu yabuze oba baamututte ku musaddaaka, mukwano nga baamulidde. Bannange ababulwako abaana, abazadde kati tulina okubeera strict nnyo ku baana. Kubanga kati abasezi batandise okweraga kyere, bagenda kukwata omwana bamulye. Naffe kennyini abantu abakulu tulina okubeera abeegendereza wa w'okyama. Ani gw'oyogera naye? Ani gw'otambula naye? Tumanyi okwanakwana emikwano nga gamba jja tugendeko ewange, simanyi jja tugende olabeko kuba ewaffe n'otodda. Abantu kati baliira ddala abantu kyere. Ate ddaffe twamanyanga mbu baalyanga bafu ate era nga twabiwuliranga mu ngero nga tetubirabako, naye kati tubirabako kyere.
tubirabako kyere eyo story gye mbagambye ey'omusajja gwe baakutte omwana eyasimatusa okuliibwa baabadde bamusazeeko wano ng'ennyama emu bagiridde oba yasimatusa atya oba yaddusa atya naye nga wano ennyama emu baagiridde mutabani w'omusezi naye ng'avaayo agamba nti ffe bujjo tulya ennyama naye nga tetumanyi nti munnange tulya bafu naye taata tumuwulira bujja atera okufuluma ekiro nga naye tetumanyi owa gy'alaga ng'omwana abyogera bw'atyo simanyi oba mwalabye ku story eno wabawo omuntu nga oli nnyo used ku tiktok ng'oli used ku tiktok tekyemmanyi story eno wagirabye ebintu bino nze nabirabye last week naye nga kirebeeza okuba nga ate byaliwo wiiki eri before Christmas kati bwe nasanze ne vidiyo eno banange nze neewunyiza kati mulimu ebintu byendabye ddala nga biri strange nga luliye yakolanga ekintu ekyo yeekwekanga naye kati kyere bantu babikola kyere tebakyalimu kusuwala tebakyalimu kiki sebo nawuliddeko ng'agamba era kati gavumenti tugisaba buli muntu yenna abeera afudde bamutuwe buli muntu aba afudde bamutuwe ng'owulira ebintu butuufu ogira okikwata n'okiyisaayisaamu empi famire y'oli gwe baakutte ali mu kkomera yabadde ali omuntu omulamu muganda we ng'agamba mbu tusaba gavumenti kati buli muntu aba afudde bamutuwe naye nga nze kyensaba abazadde tukuume abaana bulungi tukuume abaana mulungi ekisooka abasaddaaka beeyongera kubanga abantu abaagala obugagga nabo bennyini beeyongera enkya n'eggulo naye nga bagenda kufiidingira ku misaayi gy'abantu kati mukwano omwana tumukuume abaana tubakuume bulungi bakisaddaaka abaana basusse beeyongera enkya n'eggulo ate n'abaseze kati batandise okuvaayo nga tebakyekweka omwana ajja kuba omulesaawo ku mulyango munnange mbw'ofulumyemu ogenda okudda nga taliiwo ogenda okumunoonya mukwano ng'ebiddako si birungi kaakati sitaani we yatuuka yeesitukira takyasuwala ebintu ebibadde bikolebwa luli nga munnange babikola kwekweka kati sitaani abikola kyera agenda bibakozesa kyere abantu tebakyasuwalirako ddala kati takyatuma luli waaba abadde atuma mizimu gye kati sitaani yeesitukira luli nga musobola edda nga musobola n'okubeera ku kyalo emyaka 10 nga muwulira luvuvuma awo nno basezi naye nga temulabangako nga balya naye kati kaakati mukwano n'okulabako tulabako kati gwe weebuuza ono obukono yabugjeewa omukono gw'omukadde yagugjeewa akakono k'omwana kalina mu vidiyo yakagjeewa bw'abanga talya ekitali kisolo nti alabika munayi Christmas yasaze embuzi nti alabika yagenze wa neighbor nga basaze embuzi n'asabayo akakono naye ka muntu so bannange ebigenda mu maaso simanyi gavumenti yaffe oba ebiraba naye nze ndaba mu butuufu ensi egenze etabuka ate ekyatabukira ddala bano singa babakwata abalala tebaalizeemu kukola bya kisiru ono singa bamukwata osanga abalala abaliyo tebaalizeemu kukola bya kisiru banange sitaani etalokoka sitaani kati yasituka mukama yatugamba kyere nti enkomerero eba enaatera okutuuka tugenda laba ebintu naye nze ntandise obirabako simanyi oba nammwe mubiraba naye nze ndaba nga ensi kati yatabukira ddala ate buli lukya yeeyongera kutabuka byewuunyisa ate nga bituufu mukama bankumire nnyo atakumira mpeera abamikwano ate mbeebaza nnyo mwena abaddeko okuva gye tutandikidde vidiyo eno mpaka ku nkomerero yaayo mbaagaliza omwaka omujja ini advance tubulako ennaku ntono okuyingira 2026 awo nno wofukamira ku maviivi ne weebaza katonda n'omugamba mukama weebale nzaani
bangi abaatandika omwaka 2025 nga mu butuufu bamanyi bagenda tuuka mu 2026. Bangi abaajaguza 2025 ne bamusanyukira naye nga tebaasobola dde omutuukako wakati, tebasobodde yadde munnange okumalako omwaka. Naye gwani wengambira Katonda nzaani mmagi nzaani n'omwebaza n'ofukamirako ku mavivi n'omugamba Mukama weebale nzaani si lw'amaanyi wabula lwa kisa kyo okuba nti nkyali mulamu. Saba mikwano twebaze ku Katonda olw'okutukuuma ate n'atuyisa eri yonna gye twatandikira mu January okubanga olwaliro tuli mu nnaku z'omwezi 29 Desemba. Ekitiibwa n'ettendo mu butuufu tubimwongera era tubimuwa kubanga abigwana. Abankumira nnyo atakumira mpeera. Tujja kubanga tusinkana ate mu videos eziddako. Mwiraba.